akulira bapaasita mu ggwanga Uganda aveeya neegatteko nsobole okuyambibwa mu nsonga yange. Oluvannyuma lw'omusajja Yiga Robert gwe twakulaze olunaku lw'eggulo ng'alumiriza Pastor Michael Kalema ow'ekkanisa y'ekigo ky'abalokole God's Love e Katooke okwalampa ekikomera kye n'amulangira okumwagalira mukazi we. Leero Pastor yanukudde ku bimwogerwako. Pastor gwe tusanze ku kkanisa ye ategeezezza nti omukazi ayogerwako Nannyonjo Miriam okugenda ku kkanisa ye yali ayagala kusabira Bayiga olw'obuzibu bwe yalina obw'obutamalaako. Abanangamba nti omusajja we nti takyalina maanyi ga kisajja agamba yafa ng'omukyanga amaka takyalina kyasobola kukola mu maka nga takyesobola ng'omwami yafuna ekirwadde ne mugamba agezeeko yeetambulireko ne bigaana ne mwekubako agendeko mu basumba bamusabire ne bigaana. Agambye nti ebyogerwa nti yazaala mu ndiga ye si bituufu kuba n'omwana ayogerwako si we. Mwana wanyu nama wendira bye yugeti wati ali wacholi akuyingirira ngo oli wayenda bye si kirina abakikola be bandi banga be bakifuula obubi ajja kwongera ogenda maaso n'okuzaalira Kalema Paasita we. Busibu buvunaanyizibwa bwange okubeera n'omukyala kuba nsisula ndiga gye zisula ndi musajja mufumbo nyina mukyala wange ekkanisa emumanyi buli omu embeera naye mu maka gange. Kigambibwa nti Nannyonjo bwe yategeeza Paasita ng'abba bw'alina obuzibu buno yasalawo okumumutuma amusabire wabula Yiga n'agaana. Paasita agamba nti kino kyanyiiza Yiga n'asalawo okuleka Nannyonjo mu njo ng'agamba nti tasobola kubeera na mukazi amuswaza. Agamba oluvannyuma lwa Nannyonjo okulemererwa okusasula enjubba mwe yamuleka n'abaana babiri yagenda ku kkanisa ye n'amuwa omuzigo ku nnyumba z'ekigo n'omulimu okusobola okubeezaawo abaana be. Mwami n'atambula n'akwata kubo n'agenda nze neetandika okwesasuliranga enju kubanga mukyala mwesigwa n'abeera nga muwanika wa kanisa ng'akola ku bintu bya kanisa mu mbeera yonna ebeesobose kubanga ye mukyala mungi w'amazima era omusajja yafiiriddwa omukyala ow'amaanyi. Nga wayise ebbanga Nannyonjo yategeeza Pastor Kalema nga bwe yali afunye omusajja mu kanisa agenda okumuwasa olwo n'atandika okubayamba mu nteekateeka z'emikolo. Kyokka bino olwagwa mu matu ga Yiga n'agenda mu bakadde b'omuwala n'abasaba mukyala we amuddire kye baagaana olwo Yiga kwe kuggula olutalo ku Pastor. Era babadde bali mu kuteekateeka kwanjula naye okwanjula okwo naffe tukubaddemu ng'ekkanisa nga tukuyimiriramu kati mu kuyimiriramu ndowooza gwe musango gwe twakoze. Mu kwogerako ne bazadde ba Nannyonjo bategeezezza nga bwe batamanyi Yiga mu butongole kuba muwala waabwe yamugya mu ssomero. Myaka nga 8 ali naye tajjanga kweyanjula tibannange natwala omwana wamwe mu nsobi awo ki wabula yamutwala butwazi ye namweramu. omuwala yatuleetera yatugamba yafunye omwami agenda okumwanjula asobole okujja okweyanjula mbazadde baga kuteekateeka mbaga naye kirabika ndowooza byamugudde mu matu n'ali obuwuka. Nannyonjo ayongedde n'akakasanga bw'atayinza kuddira Yiga olw'engeri gye yamuyisaamu. Dennis Kambugu yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.